Bunyoro ekutuka kuba chwezi olw'entalo kubanga bwogera ku Chwezi dynasty oba empire yali mu obuwangwa nga bugenda mu bantu abogera ennimi ez'enjawulo 10 bali abantu 4 wabula awali ensobi bwe tulina okwawulirawo kubanga oli ayinza okutunamu olwaliro ng'obuwangwa bweyongera okuva ku obwo. Njagala kujjukizamu otegere nti bw'okebera mu second schedule oba third schedule of the constitution ekulaga amawanga ge baatugattamu agataali mu buyungu lya kugamba ekigambo Uganda. Kale bwe tuba tugenda tutandika okunnyonnyola ku kikwatagana ku buwangwa ate Burundi teriimu ne Rwanda. Kale bw'otunuulira eggwanga Bunyoro libalibwa mu states 13 era eryetongodde eririna olulimi olunyolo olwetongodde olwogerebwa era nga lumanyikiddwa emyaka 1400 olujjudde. Naye ate mu mpisa enkadde omusambwa gwammwe Nansangwa omukulu gwe bayita Kalembo ate gwo mutabaazi gwokukozesa sipiya. Kaakati bwe tuva mu kigambo kitara tuteekawo ekigambo kitara eri ara eno ero. Lwaki eky'obutabaazi gye muli nti Abanyoro bwe muti mubadde muli era yakola omulimu munene nnyo okukakasa nti Bunyoro egaziwa ne muteekako ekigambo ekyo tekinaawa amakulu ag'emirundi emeka 2 ng'oggyeko kitala okukakasa nti kitangaala n'okukakasa nti kitala tutunulira mwezi n'enjuba tutaddeko ekyokubiri nti tuli bannansanga bassengabo. Okay, all right, wana flashlight channel Uganda twabasubiza okusigala nga tuweereza ensi yaffe Uganda. Wetuli onako lwaleero mbasaba bobulaba programs zaffe tolaba bulabi subscribe ku Facebook, ku YouTube, awamne ku Twitter handle. Otekeko naka akade, meaning that every time program yateka program yo nasobola okufuna notification. Mwasibye mutano mikono gyaffe mwinate mwasuze mutamwe n'abali eyo. Kimanyi mu Uganda twasibye bulungi ebulaya mugenda kweba kakale good night n'abala musibe bulungi be mutu tubatumiddeko nnyo mwenna abali mu nsi yaffe eno n'abana Uganda bali ebulaya tubagala nnyo. Kwe tuli n'omukulu Sulaiman Jakana twabasuubiza nti tugenda kutandika ku culture ebyennono neki n'obuwangwa. Twagamba tugenda tandika n'obwebunyoro. Bunyoro kitara murere mutaba hoima masindi kiboga kakumiro gangayizi buyaga buyanja twaramukize musibire muta murere muta hati tukutandika that program Bunyoro kitara kingdom ekaijeta ereta yatandiketya biribitya kwatugenzo kola ntino where there is no culture tubula empisa nebino bitu mu nsi yaffe Uganda abantu baweddemu empisa kofe kautandikire wano oba tomanya wewa tulina okusenga tubajjukiza tuddewo wetwali tuddeyo abantu empisa ziweddemu abasajja empisa zituweddemu abakyala empisa zituweddemu kofe katandika okuddayo lwaki tandise Bunyoro kuba nti is the mother is the king of all kingdoms in Uganda. Other than omukulu Sulaiman Jakana agenda kusanga atunyonyola kwa abisomyeko abikozeko research ebbanga lyonna tuze tubasuubiza tujja bikola kakati olwaleero tutandise in full swing with the Bunyoro kingdom kitara oba libataala tugenda okulaba lwaki bagita Bunyoro kitara so ense kulindiridde nga twogera ku buwangwa nga tutandikidde empisa n'ebyennono mu Bunyoro kitara kingdom mama tata jajja wawa all banna flashlight channel atera nja kusooka okubala musaake ebbanga lyonna nga bwe tuzize tukola n'okubeebaza okuwaayo obudde mu kufaayo atera n'okwagala obuwangwa bwammwe obugudde era obutugamba nti bufumbekedde mu buyungu Uganda eriva mu serese 13 ezikola obuwangwa 1111 ku 1112 wabula awali ensobi bwe tulina okwawulirawo kubanga oli ayinza okutunamu olwaliro ng'obuwangwa bweyongera okuva ku obwo. Njagala kujjukizamu otegere nti bw'okebera mu second schedule oba third schedule of the constitution
ekulaga amawanga ge baatugattamu agataali mu buyungu lya kugamba ekigambo Uganda. Kale bwe tuba tugenda tutandika okunnyonnyola ku kikwatagana ku buwangwa ate Burundi teriimu ne Rwanda. Abannarwanda bali mu constitution balimu mu nsobi n'eggwanga lya Burundi n'abalala abava ku ludda lwa Kenya omuva Abakalenjin abajoko ono ne Jokomolo. Kale abo tetubagattamu ako kaali kabasa ka Museveni na interest ye oluvannyuma lw'okulwana 1996 mu constitutional amendment y'Olukumi n'alyoka assaamu obuwangwa obwo. Kale mu states 13 obuwangwa obwali bugwamu era obubadde bumanyikiddwa bulina obuvo n'obuddo bwe tubalanga ba aborigines abasinzidde mu ggwanga Uganda ate Burundi teriimu. Ekyokubiri Abannarwanda temuliimu, temulina kuba mu ba South Sudan, temulina kuba mu ba Somali, temulina kuba mu ba Kenya. Kale constitution bwe yajjeemira era bw'otunuulira ennyingo ey'ekkumi eyogera ku kye tuyita citizenship era bw'ogeza ogisoma okuva ku ey'ekkumi n'otuuka mu kawaire ak'essatu kakunnyonnyola ne kakwawulira abo abajja mu mwaka 2026 n'abo abayingira mu 2021. Naye amakulu kyenjagaliddemu kyekiriwa nga mba nannyonnyola Bunyoro nsooka kukutegeeza states 13 n'obuwangwa obuzirimu. Naye bw'onoosanga amawanga gasukka ago eyo yali additional ez'omulembe Museveni. So omulembe ogwogera ku byafaayo ebyo bya bannannyini ggwanga bye tuyita aborigines mu Luzungu, bannansangwa. Yes. Kale bw'otunuulira eggwanga Bunyoro libalibwa mu states 13 era eryetongodde eririna olulimi Olunyoro olwetongodde olwogerebwa era nga lumanyikiddwa emyaka 1400 olujjudde. 104 emyaka giweze. Yes. Yeah. Bunyoro ekutuka ku bachwezi olw'entalo kubanga bweyogera ku Chwezi dynasty oba empire yalimu obuwangwa nga bugenda mu bantu abogera ennimi ez'enjawulo 10 bali abantu 4 amawanga ag'enjawulo mu empire gye bayita Bunyoro. No, the Chwezi empire. Abachwezi mu Abanyoro mwali ttabi lyabwe kubanga the Bachwezi people tubabala kuba the Bantu people benna bantu fenna bwe tuli n'Abaganda. Wabula lwaki ate mwajja mugattibwamu ab'amawanga abalala ne mukutuka ku bali ku empire eri ne mutondawo kye tuyita Bunyoro eyina entongolevu kubanga eri the Chwezi empire yali kitaala oba kitala nammwe ne mujja n'erinnya eryo erya Bunyoro kitala okujjukira commemoration y'abali era bwe mwajja mwatandika ne Lukidi Mpuga nga kabaka omubereberye okutuka ku kye tuyita the empire eyali ebagatte ey'Abachwezi. Naye okuva ku Lukidi Mpuga tuzze tutambula nga mutandisewo Bunyoro ono kabaka twali badde tumutwala okuba owa58 ono aliko kati. Naye bwe mwali mutandika nga tuzzeyo okubala nga tuvudde ku Olimi the first ate tubabala okubanga ono wa 27 lwaki bali twabaleka emabega? Awo nange simanyi kubanga twali tubabalira ku dynasty eri gye mwakutukako ne muga nti bano katubaleke katandike nga Bunyoro bwe tutandise ekyaffe ne tutandika ku oyo asooka. Nettolo bwe yali ebakutukako yagenda ne Olimi the first 1894 nega nti obujjajja kubanga kyajja kiranda bwe mwakutuka ku empire y'Abachwezi nammwe mwaga bali tubaleke katandike noone yatukutulako Lukidi Mpuga. Ate ne Ttolo bwe yali ebakutukako olw'okuyigganyizibwa ennyo nekutuka ku Bunyoro 1895 nayo nega nti Olimi the first katugende n'erinnya eryo ng'ate yabadde atandika eno ne batandika nabo ne Olimi the first ng'Abatolo naye ng'ate Ttolo naye kutuka ku kye tuyita Bunyoro. Bwoti bwe tuzze tutambula mu Bunyoro mbakabaka bammwe abagenda mu 58 mwatandika mu kisenkyale ya kisaa kya 14 okujjanga mutambula naye ate weewuunye mu kyase kye 13 mwali mukkiriza okukakasa nti mwalina iguru wammwe eyali atandiseewo ng'abalangirira kubanga mu ntandikwa ya Bunyoro okutandikawo ne Bachwezi
twatandika n'abakabaka nga tutwala misambwa. The interest. Ne tujja tuva mu Samba Myoyo ne tudda mu bantu abakwatibwa obuganjo. Kibayita obuganjo ewammwe lulimi lukadde lwa busambwa. Siwuliranga nako nekyewuunyisa. Ate buli kimu oyinza okukimanya. Kati tutegeeza. Obuganjo ewammwe mu lulimi olukadde kyakitegeeza omusambwa omukulu ogwavaamu kye tuyita oba amateeka agakola obulombolombo n'ennono kwe mutambulira. Era ng'omusambwa ogwo mulunzi. Kyekigatta Bunyoro ng'ate bantu okubanga muli balunzi. Kukwita kale akantu n'ente zaffe tuzitagaaju. Weebale nnyo. Kaakati bwe twajja tutambula mu bakabaka abo mulinamu bakabaka bana bakamenyo abazimbye Bunyoro ataaliko gy'atafuddeeyo kutunuulira. Kubanga bwe ntunira mu bakabaka boogerwako bakamenyo olwaliro mu Bunyoro tannaba kuba kamenyo kwenkana bakabaka bali kutwala bifundikwa byabwe namaanyi kige bassa mu Bunyoro kuyimirirawo. Obunfuna bulungi. Naye okutambula kumwe kubadde kugazi nga muyitibwa abatabaazi. Era bwe mwali mukutuka ku bachwezi mwabategeeza ne mugaa nti ekibadde kitugatta ffenna ne bakatonda baffe ng'oggyeko ono waffe omukadde gwe tumanyi kitala tujja tutambula natyo ng'ekitangaala. Ate era twetwala okubanga ffe enjuba ate era ffe mwezi. Kyekigambo kitala. Bunyoro kitala. Yes. Naye ate mu mpisa enkadde omusambwa gwammwe Nansangwa omukulu gwe bayita Kalembo ate gwo mutabaazi gwokukozesa sipiya. Kaakati bwe tuva mu kigambo kitala tuteekawo ekigambo kitala eri ara eno ero. Lwaki ekyobutabaazi gye muli nti Abanyoro bwe muti mubadde muli era yakola omulimu munene nnyo okukakasa nti Bunyoro egaziwa ne muteekako ekigambo ekyo tekinaawa amakulu ag'emirundi emeka? Ebiri. Ng'oggyeko kitala okukakasa nti kitangaala n'okukakasa nti kitala tutunulira mwezi n'enjuba tutaddeko ekyokubiri tituli bannansanga bassengabo. Ku fulaga kuliko enjuba ate kuliko n'omwezi. Weebale nnyo. Bunyoro bwetu bwe zeetambula n'okujja ku kukakasa kw'Abazungu okugenda ogisanga ng'eggwanga kkulu eritambuza obulombolombo ne Bunyoro okukakasa nti evuddemu entabiro za Bwakabaka bwonna obuliwo olwaleero. Kubanga Tolo bwe bakutukako ate abalangira abaasigala be baakula Obwakabaka bwa Busoga abalangira 6. Era nga baba Bunyoro. Era kyovula nti okulya obusika n'ennamundo ya Busoga etambulira mu mituba gya bulangira obwo. Naye gwe weebuuze lwaki Busoga buli afa bamutunuze kibula nga kitunudde Bunyoro kubanga bakimanyi nti Obwakabaka bwabwe gye bwava era gye buli. Kiwanti n'Abanyoro bajjajja ba Busoga si bajjajja bujjajja be bannannyini Busoga. Ate bakabaka wabanga Bunyoro ate mwefaala okuga nti mwe muli Basoga. Genda maaso. Kaakati Bunyoro bwetandika okufuna obwetaaze n'okugaziwa kwayo tutunira ekyasa kye-14 naye nkugambe mu kye-13 n'ekye-12 mwali gye muli. Naye ekibakutulako n'okuga nti bwe muli mu bukadde kyasa kya-12 nga mumaze okwekutula ku bachwezi ne Lukedde Mpuga ne mujja nga mutambula naye muzise mutusensira mu Bwakabaka obusigalidde olw'obutabaazi. Kale Bunyoro nibanga ggwanga gazi n'amaanyi gaalyo n'emikago gye lyakola ne Buganda omukago mweguli n'omusaayi. Bw'otunuulira Busoga bakabaka bonna n'abali abalangira bonna be twogerako abatwala eyo bonna bava eyo n'amannya agali eno mu Busoga mangi gojja osanga nga Musoga yakiiki naye ng'ate amannya ago gava wa? Adyebo nga n'eri gyegali. Lwaki? Bunyoro kubanga omusaayi gwayo ate gwe gufuga Busoga be balangira baayo. Oli olulangiro lwa Busoga ate lwe Bunyoro. Era kyobala abajuzi bali batuuza ono bameta mtu we Busoga kyabazinga. Owe Bunyoro se yamutuuza. Ate omukuza yaani obulabirize bwayo bwawa bweyo. Kaakati bwe tutunuulira Bunyoro lwaki kamenyo mu Bwakabaka bwonna obuliwo obwetoolodde
kubanga this is an introduction okutandika neje tugenda tutandika bwe tumaze introduction tulina kwogera ku bakabaka bwe muzze mutambula n'emigaso gyabwe gye batuusizza ku Bunyoro bagenda otuuka mu mirembe emizungu nga bagikomezzaawa baki bakabaka ate abagyonoonye ababadde nnyo reluctant ne batafaayo ku bajjajjabwe n'ebifundikowa byabwe okubitunuulira obwaguuga bwa Bunyoro obw'ettaka bwenkana ki ekaleji yayo era mulina buyinza ki ku ttaka lyammwe nga mmwe Abanyoro abawansi betuyita abakopi mu lulimi olukadde mwayitibwanga beero abakopi mu Lunyoro bw'oba oli mulangira weesuneko naye nkutegeeza beewammwe abakopi bemutwala abeero be lulimi olukadde olw'emizimu olwayitibwanga abeero nga tugamba nti abawansi abalabira obwakabaka bayina mirimu kyeri Bunyoro era n'essaawa ya leero omukwano ogwo gukyaliwo wakati w'olulyo olulangira n'olulyo olwa wansi abaffe mu hairake yammwe y'entambuza z'emirimu gyammwe mu Bunyoro lwaki Bunyoro essaawa zino yasitaakinga ng'ate eyogerwako mu empires enkulu ate esaasanyidde obuwangwa obusigalidde eyalibadde mother of all kingdoms in Uganda nga kitobo kiri bakyali bajjajja bataata byonna naye ate obujjajja obutalinako obulabirize n'obutasobola kwesitula oba okyanyumya ki awo tugenda tulina obuzuukusa kati tutandise okubuzuukusa gooza tutandise ng'oli mulangira naye nga kitabe bakunzika ovaamu minyira tolina kyabulangira kyonna kye weetise kikulaga nti ne mu mpisa n'ebikolwa tutambula bwe tuti ekikuyambyeko kiri ekintu eki ate siti omwoyo gwe gulimu ate ekibwagala nesisinkagana abalangira nga tososodde baggwanga ki emitwe mikalu ate tebaagala kuyiga ate balaga bamanyi n'akulembezesa obulangira bw'okukaga naye nga mpotte ate nda teyagala kumutegeeza nsobi akyuse ku lw'eggwanga kale obwakabaka bwe buligwa n'abeero abeewammwe bwe balikera enkya ne bagamba nti tukooyo obwakabaka omukama tukumaze ne bwe mulikera enkya ne bagamba nti ndi mulange ojja sigaza linnya kubanga bannanyini baba bali abeero abawansi abakopi ate omusolo mugujjawa mulina ekitiibwa ky'obulange ekiga nti kati gwe musolo supremacy yonna esibuka mu bwakopi kakasa oba abeero abeewammwe nti tukkiriza mu bwakabaka bwaffe tutambule n'obwakabaka bw'e Buganda bulijjo kye mbategeeza tit for tat nti bwe mutaafeeyo nnyo Ssaabasajja Kabaka Ssebufu bwangaaliko okuddamu okuzimba olujegere wakati we n'abakopi bugenda kukeera enkya nga abataka busa temulina mugaso Abaganda babagambe nti byokugamba nti ndi wankima sibimanyi where is the money ng'ekikulembera ssente si buwangwa gy'okola ki kubanga muyambye ku Museveni ebitundu 99 ku buli 100 mu kunyigiza ate obwakabaka bwamwe nga mmwe mwerya nfekka kale kabaka waatasinzire na kuluma gw'engulu n'aga nti olujegere lwe bankutulako luno n'abakopi amaanyi ne gabawo mu kuwaniriza bakabaka baffe ate ne tusembayo ng'abakopi tulina kye tubataddemu ne tusigalira mu kuba mu bitiibwa waggulu nabana abakopi ne tunyunyunta banyunyunte awatali administration yegatta so nga ate ebika byagabana obuyinza ku Namulondo n'abeewammwe abeero balina obuyinza bunene ku Namulondo y'obukama buli 13 ogw'omukaaga munaakeranga kubanga bwakabaka bwasigaza kuza mazaalibwa g'omukama ne tuwogganira awo ne baga nti omukama yazaddeyo omwana omupya tuleeta ebyanzi ennyana emizigo n'ebiweebwayo ebisigalidde olwo obwakabaka nenga bye bisaanidde tebirina makulu dwaki bwe tuli bw'otunula mu bwakabaka bwa Bunyoro mu research gye nakola emmala nga situnudde walala kwona aliko Bunyoro ate ettaka lyalitundiddwa nnyo liragawa simanyi nange tebaliyo ate gwe omulangira gw'obuuza nze fe abakopi tulina kubuuza mu abalangira ate nati mwasalawo okutubba munnange okimanyi nti mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda obulangira tebulina nsalo tebulina ne Bunyoro bwe butyo bwe buli bw'ojja e Buganda ng'ovudde Bunyoro ng'oli mulangira ate era nvunnama buki buvunnami kale omusaayi gw'ekirangira bwe tuba tubanenya tulina kubanenyezaawa wamu bwe mba nkuba nina kuba gwe nnyondo ku mutwe lwaki mutusuulidde enkola yaffe atonkuba tugende bugenzi maaso kale Bunyoro ate omusaayi gwayo ne guyingira e Buganda okuva ku Ssekabaka Kimera
owokusatu mu kuva mu kiweewa okuva ku Ssekabaka Kintu. Kubanga ate waffe kiweewa bw'atambula n'ajja e Bunyoro ye maama wammwe gwe tuyita Lusaka Namasole yaliyo eyazaala ate Kimera ate nga yazaala no oyo Oweeri Omukama n'avaamu abalangira b'emirundi emeka era abasikira Namulondo. Era ebikozesebwa ku Namulondo y'Obwakabaka bw'e Buganda nga tutikkira Ssaabasajja Kabaka ebiina byonna byava wammwe bye mwawa Kimera okujja eno era bwe bukojja. Kyovula twafuna n'olugero lugamba nnyoko abanga Omunyoro n'akuzaala ku kika lwa Kimera commemoration ne bamuwa ekyanzi eddiba ente gy'ananywamu amata ne bamuwa ne lugabire ne bamuteerako n'ekirala kyali kyakuta byali ebintu bitaano. Era bwe tuba tutikkira yenna azze ku Namulondo n'ono yennyini Ssebufu bwanga aliko byonna tubimwambaza naye nga commemoration ya Kimera kubanga Omutaka Mulegeya ye yagenda okumukimayo n'amuzza atule ku Namulondo yabajjajjaabe. Omusaayi gwa maama gwali Munyoro. Era yajja ne Sebbeere ani Sebbeere najja naye okumuleeta wano nga muganda we okuva eri. Era olw'okuba Kimera yagala nnyo nnyina yamuleeta mu Lusaka gwe baali bamuyita Lusaka kubanga olukigambo Lusaka si kya wano kyava wa Bunyoro. Lwe Lusaka lwonna oluliwo olukulu oluzikibwa mu Bannamasole mu Buganda naye nga twakijja eri mu Bunyoro. Era yemberebere mu Lusaka olwo n'okuweebwa ekitiibwa ky'ab'ekika ky'Embwa era Omutaka Mutasingwa be bananyini kuuma mbiri n'Olusaka olwo. Kaakati bwe tuba tuli ku plan nga twogera ku kigambo Bunyoro ngazi nga ne Kamenyo yeeyita Kamenyo mu Buganda omusaayi gwayo mwe tuli. Kale omukago gwakolebwa kuva ku Ssekabaka Kimera Bunyoro ne Buganda twaddamu kutabaalagana. Muzungu yazza ate entalo wakati waffe n'aga nti Omunyoro ayita Omuganda omweru ate n'Omuganda ayita Omunyoro atategeera ye n'atuteerawo entalo n'azidduka munadda wali ye third party. Naye nga Bunyoro ne Buganda tuli ekintu kitya kimu. Lwaki tetussaawo nkolagana etugatta mu mawanga? Buganda ne bwekeera enkya ne Ganda ne Busoga ne Bunyoro tukwatagane tutandike okukalagana mu nkolagana ey'amaanyi tugatta maanyi ne tugattako Busoga. Ono Munnalwanda singa taliiwo. Ne mu program gye twakolewedde wali omu yaleetako comment n'agamba nti singa kisoboka Bunyoro Buganda Busoga tukole state yaffe. Tusobolera ddala watali nkaayana zonna system gye tulina etumala mu kwegatta kwaffe kubanga n'omusaayi ate ffenna tugifaanaganya. Naye kitusudde kyekiriwa nga tusinnaba kutuuka nnyo ku maanyi gali kutuuka ku kitusudde. Amaanyi ga Bunyoro mbakabaka bammwe gwe bayita Mmese oyo ate yali Kamenyo nnyo mu kuzimba Obwakabaka bwammwe. Mmese ono erinnya ezzungu Mmese ate oyo kitegeeza ki ewammwe? Gwe tokimanyanga toli Munyoro? Kabaka Mmese yali Kamenyo mu kuzimba Bunyoro era yafaayo nnyo okuteekawo emikago egigatta okugattula Buchwezi n'endowooza ya bukeere nkyo okugamba nti eryo ttabi lyeri naga nti atwawukana. Njagala mukkirize n'emisambo gye tulina temukyagirina n'egyaffe gye tulina mirala. Olimi yakola omulimu mugezi mulungi ne Kabaka mugenyi. Naye abeewammwe abalangira bammwe bayingiramu kye tuyita kawumpuli abalya. Ebbanga lyonna mu kutuuzaako kwa Namulondo yammwe temufuddeyo kutunuulira ani ali wase mu kuleetebwa ategeera nnono ya Bunyoro bw'erina kutambula. Kabaka talya Bwakabaka. Kabaka azimba buki? Buzimbe. Ne oli oloba oli abulya. Ani? Ono ali kwesawaza. Oweewammwe aliko. Munansonyiwa okuyisa mu kigambo kino kubanga Kabaka tuba tunulya nnyo bakatikkiro baabwe. Kale tujja kitunuuza mu katikkiro. Kitafuddeyo kwabula Ssaabasajja Kabaka ku biki biteekeddwa kutambula. Era bwe naba njogera ku Bunyoro ng'omutima ogwogera ku Bunyoro mbaga bugambi nti bwe bujjajja bwaffe
ngaffe Abaganda okuva mu Kimera bonkwatako kinene nnyo kale bwe mbanenya saagooga nti awe Muganda atayogera atya ku bwe waffe ayogere ku byewaabwe no abakkiriza mu nkola ey'Obwakabaka bulijjo ogenda mu Bwakabaka bw'otyo olina okukola Ebbayibuli kyegamba ogenda mu Befeso fuuka mu Efeso bw'ogenda mu Basuuli kola kyekimu mu Bagalatiya ne mu Bebbulaniya balyoke babasembeze kaakati wano bwe mba njogera ku Bunyoro njogera mu musaayi gw'obukojja bwaffe e Buganda wabula kojja wa Tereza Katikkiro aliyo olwaleero faayo nnyo okutegeeza ennono n'okutambuza ennono ogiteeke mu bakopi bwe muba muteekawo enkola esobola okunyumizaawo Bunyoro mutandikire mu bantu n'okubulukuka nga Buganda bwe badde ekola newankubadde ate ekya Buganda kyafuuka mpuku y'abanyazi so nga ate amaanyi ga Buganda okuyimirawo ge gataddewo ekigambo Uganda lwaki ate ffe kennyini n'endagaano ze twakola Buganda ya wansi nnyo n'ekigambo Buganda fakita tekyaliwo the political question yali ebuuzibwa mu Buganda yalagawo likewise the political question yebuuza ku Bunyoro amaanyi nga mulina mangi lwaki ate gaafa n'osanga omutungo okugamba oyogera ku kyennono mwasigaza kuloga kati ogende Bunyoro eyo oyinza okudda Bunyoro tolya muyembe kutali gugwo yemboozi ebino banyumizibwako eyo ebirungi bye mwakola n'ebiro tebiriwo okwogerebwako gwanga kyeri taloga lwaki bayogera Bunyoro yokka bayino chaka eddogo liri original nnyo liva ku musaayi era lyabwe naye gye butavudde wala Bunyoro tujja tandika ne Kabaka yakulembera mu mwaka 2024 olwereere n'okakasa nti manyi ge yassaawo Lukidi Mpuga okutandika Bunyoro ejjudde tudde Kabaka Isiki eyali Kamenyo mukwagala okuteekawo Namulondo naye abataka n'abalange ne bamulwanyisa ewammwe tujje twogere ku Kabaka Sserugoba eyalina amannya amangi era kabaita Kabaka Ssemannya mu Bunyoro emirimu gye yakola Sserugoba gyali mirimu ki lwaki yatibwa Sserugoba ng'ate yalina amannya mangi agatambulwa ag'enseekeezi bwe tujja tutunulira ebigambo ebyo mujja kuwomerwa Bunyoro n'okukakasa Bunyoro lwaki erina omusaayi gugasse wali ate neesembayo kubanga Buganda ne Bunyoro mwe bannaffe abakyasinze ne Busoga mu Bwakabaka obwetoolodde eggwanga Uganda Musese 13 so nga ate obunnyonnyola Obwakabaka obunywevu obwakwata eggwanga Uganda oddibuulukula Buganda Bunyoro na Busoga lwaki awo episode gy'okutandika tusobole okutandika tumaleyo Bunyoro ne Bakabaka nga butandikidde emirimu gye baakola nga tuwa Bakabaka banabana pa episode tujja bamalako ndowooza omwezi mulamba okumalayo Bunyoro yonna ogikuba etaito yoke tukwate states endala 13 tutunulire tudda ku Bwakabaka ki naye nga tumazeyo Bunyoro kiyinza otutwalira emyezi 3 nga tunnyonnyola akawunvu n'akaki kale mu episode egenda okuddako tutandika nabufuzi bwa Bunyoro Mbakabaka bazimba batya Bunyoro lwaki ono ebifundikwa asudde bisuule Katonda bankuumire Bunyoro tugamba Kabalega Lega one yaliwo oyo nga Kamenyo era yavaamu president we Kenya kubanga oli mutabani we ono Kabalega we Bunyoro ekyo kimanyikidde yazaala Ihuru Kenyatta ne Bunyoro mutabani wa mukale eri president alina okuzza omuzigo eri ku bujjajja naye ate mwe bakwatako mwali muzizo omuzigo Abaganda ewakojja temula kyemutwalayo tusoke tuveko nali muke ebukojja ono mu lulimi Oluganda lutugamba buli ava ebukojja tekuva waalubu buli ava yabeera maama yalabirira kakati mwetaagisa buli kitulabirire mutulabirire nga bazzukulu bammwe batabani bammwe era mufuddeyo kinene Bunyoro ng'oggyeko ebyekyana ekitobi ne bitambula politics atazimba divide and rule Bunyoro ne Buganda we are the same era chovola banamanya igaba kyekimu era eryo bateka mu Western region lwakuba nti mwe muli bugwanjuba Western naye ng'ekituufu kya byonna muli Bantu tribe temuli ba Nilotics temuli ba Nilohamite temuli ba Nilo bali abantu babika bisatu
temulimu abo. Bahamites, Hamites ne Nilotics. Mwabo temulimu. Era kakakapulire jajja azaala maama wange eyabeeranga ne taata wa Ssaabasajja Kabuubwa ekakumira n'ekyalaani ekyatunganga yunifoomu za Ssaabasajja n'aliwo kati ekyazitunganga akirina ye mwennyini nga mutungiriza empale nnyimpi Kabuubwa we Kakumiro. Lwaki ku episode eddako sigwatuula wano nenkwata muzindaalo? Nedda. Just nyumiddwa bunyumibwa kubanga mu bintu bye nnina okuteekawo ate oluvannyuma mbadde simanyi nti obimanyiiko kaakatono lwakuba nti bitonotono by'omanyi nja kukugaziriza olugero oluto. Nanti bagamba okimanyako nti omukyalo yatta omukago ne Ssekabaka oyo. Omukago ogwo bagumanyi baaguyita yali ajjukiza ki? Emmindi gye bamumanyi bagiyita sigimanyi. Katukomewo. So kakati olw'ensonga etwenza tuyanzege awo tugenda otandikira akumata 10 mpera. We are very very delighted and very happy nti tugenda kutandika ku Bunyoro Kingdom. Kitala kitegeeza ki bannange? Inform your friends. Our next episode awo tugenda okutandikira tulabe ekituufu kyeki Omunyoro n'Omuganda ekituufu kyekya wakati awo tuvuddewo mbere bulungi.